Abaganda ebintu ebisinga tubikuba budinda. Naye ensonga ya power ey'obuyinza Abaganda twetaaga tweyongere tugiyige. Abaganda tulina obuyinza bungi naye ebintu by'obuyinza ebya power tetubitegeera kikola ki kimala. Era ndowooza kati tulina obuvunaanyizibwa okuyiga n'okweyigiriza ensonga za power. Bassebo ne bannyabo, Kenya waliwo eggwanga eriringa ery'Abaganda liina abalonzi miliyoni 13 ku miliyoni 45 ez'Abannakenya. Naye mu Uganda naffe ekitundu kino ekya Buganda kirina abalonzi miliyoni 11. Kenya tosobola kwogera ku bintu bya buyinza ng'abantu abo Abakikuyu toteeseza na kukaanya naki nabo. Bweba mmere wakiri bagiyiwamu omuki omunnyo kubanga bo bategeera ebintu bisatu. Nti obuyinza kitegeeza nti omuntu asobola okukugagawaza n'akwakuwaza. Nze Mwami Museveni simwagala mu bintu bingi, mwagalako ekintu kimu. Yategeera nti bw'otaba na buyinza toba na kintu kyonna. Era n'asalawo n'amala emyaka 5 nga talya mmere ffe tusobola okukirya, ng'abaana be tebasoma, nga mukyala we amwesonyiye. Naye n'ategeera nti bw'alikwata obuyinza ajja kuba n'abaana, ajja kuba ne mukyala we, ajja kuba n'ebyobugagga, era ajagala kubakakasa abali wano nti President Museveni ne famire ye n'abazzukulu n'abaliddamu tebaliddamu kumanya bwavu nabaavu gye bikola ki gye buyita. Naye abantu baffe wano ebyo bibatama era bwe tubuyogerako nga bakoowa. Bassebo ne bannyabo, ekibiina kyoli mu kyekyo ensonga eyo ngigusizza era tujja kweyongera buli kaseera okugyogerako. Muganda wange Kijjambu wange nange neeyagaliza obubaka bwa Parliament obw'ekitundu kino ate nga kyo Omulangira yagamba nti tugezeeko nnyo mu Buganda okunoonya abakulembeze ab'omutindo. Neneebuuza omutindo kitegeeza ki? Naye nze Lubowa ebyobufuzi bimanyi. Musajja mukugu nnyo mu byenfuna, sobola otya okuba nga si wa muki? Si wa mutindo. Nange nensalawo neesobola eyo. Ojje ku bubaka bwa Parliament obwo bwennyini obwa Nansana Municipality.